Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu ky'omuziki. Omukulu sebo nkulamusizza kama wange nange nkulamusizza njogera ku ne Fred kama wange nze Fred Lukanga Fred oyogera ne Kadima ku Bit FM dinenda mayanja ne Kabogoza mu mutabbizi wano kama wange ne yanzize okunkubirako twalabye message yongo oyagala tukubireko buzibu ki bwolina kama wange tulina obuzibu e Masaka wano tuli basajja ba boda boda ne tulina ekizibu ky'omusajja ayitibwa Sinabulwa oli wa boda boda wa boda boda e Masaka awo e Masaka mu tawuni wano mu tawuni eri seno mu Nyendo mu tawuni ku luguudo olugenda ekyotera okay esewo nze kyamani wa stage eri waggulu awo esewo buzibu ki bwolina obuzibu tulina omusajja atufuukidde kizibu musajja ki akwata piripiki zaffe tolina gy'omuwaabira ogenda ku poliisi bagamba bamutya ennaku z'omwezi nga 3 guno omwezi guno gwennyini gwe tulimu yalumba ofiisi yaffe ey'emyogo eyakimanya kabonera ajja n'emmundu ajja ne gurupu y'abantu ne bakuba bamemba abaalimu sente ne bazitwala owai Fred kwekubira wanyisewo omujasi RDC aliki agamba ekyamaani wa boda ate gwe mu Masaka esebo mu Masaka bamuyitani Sinabuli Abdala esebo abakola atya pipi kyazikwata wayagala gwakuba tolina gy'owaaba ogenda ku poliisi abapoliisi bagamba omusajja tumutaja tugobesa ku mirimu poliisi kyeyogera bwetyo enkulu yennyini ey'e Masaka nga bagamba batya nti omusajja tumutaja tugobesa ku mirimu abeera mu Masaka mwennyini Abdala sango ku poliisi nti omusajja yakubye oba yakoze kino naye mu kitabo tebaguyingiza Fred ebintu by'ongamba mpulira nga abalata naye ensonga ate ziri serious mukama wange ensonga zenjogerako nze Fred Lukanga azogera ensi yonna emmanyi gwe kyeyamani wa boda boda e Masaka nyina reference eziwere mmeka naye nga tiwali bwe kikolebwa fayiro zikomaawo kati nga reference zaaki nga bakoze eki bakuba buli gwe basanze alina gurupu ekuba buli gwe basanze singa gwebekiikamu nga bakwata piki nobagaba banayo omusajja muleke ebyaffe ebya boda byakweyiiya piki za looni tuzula munyumba mpangise tulina amabanja g'abaana ku masomero ate omusajja piki n'agikwata n'agitereka bw'aba yagadde agitwala ku poliisi bw'aba yagadde atwala mu paakingi ayina bakola nabo ayina gurupu gy'akola nayo gurupu yemanyiddwa mu mateeka temanyiddwa bwe tugenda ku poliisi bagamba nti tibabamanyi ate tebasobola kubakwatako mwamulonda mu Masaka tetumulondangako kati yajja atya okweyita kyamani wa boda boda mukadde wange sina nawuliriza kikunyonnyola yagamba tolina kyosobola kukola boda boda nga si yakikoze yagamba ekyamaani wa boda boda Masaka City Buleeta Masaka District Division kimanya kabonera n'Ennyendo Mukungu omuntu omu yakola ebintu ebyo byonna yabikola okay Fred kakati obadde oyagala tubayambe tukyaffe ng'ababiiti ababiiti mbadde mbasaba mutugambire ku musajja oyo aleka abantu eddembe Museveni lyebawo bakole emirimu gyabwe bituvuga za bbeeyi miliyoni 11 mu looni 12 okujja Masaka ng'oli werwengo bawe ekyotero obozizza musango fayini mitwalo 10 ng'ovudde wa oba ovudde lwengo oba kyotero oba koma nsimbi ne bakwatira mu kibuga ng'oyingidde mu kibuga e Masaka tebabasaba kubuuza okolera wa n'ogandi bwe bukoma nsimbi teeka wali egyo mitwalo 10 nigiina olina okufukamira ku ttaka togenda zitwala fayini ya mitwalo 5 nkola kyeyo mukadde wange tugezezaako okwerwanako naye embeera ekoze eki nakati fayiro yaffe eri ku poliisi ekyabakuza naye obuzibu obugiriko olwetolooza basaba kino omusajja atunga ku ofiisi atukubye sente azitutte ate n'agenda n'awa abantu ffe twamukuba be yasanga mu ofiisi tebabakkiriza kuyingira mu kibuga kuvugira mu kibuga gwe kasoba ng'oliwe kyotera bukoma nsimbi fayiro emitwalo 10 mukama wange byenkugamba nakati ndi mu ofiisi wano ndi ne bannange ne kyamaani wa divisioni waali wano olina naye abaliwaawo mpeeko mukama wange waali kyamaani kamukuwe wuuli mumpeeko kale kyamaani nkulamusizza ssebo nze kyamaani wakimanya kabonera ate nze kyamaani w'emyoga ssaku mpulira taata yenze omusajja alumbiddwa ennaku z'omwezi 3 ku ssaawa 6 ne kika 5 ng'ani akulumba mwami Sinabuli Abdala yazze n'ekibinja eky'abantu abamu simanyi mannya naye nga mbamanyi ku feesi najja wano mu ofiisi yakimanya kabonera ey'emyoga ssaku omukulembeze w'eggwanga yawa minisita Kasolo emiliyoni 6 ez'ababodaboda
Masaka City. Chimanya kabona rajua milioni ya 3. Nyendo mukungu rajua milioni ya 3 zikuluwa sina buli ya budaga. Ensonga fenga bachimanya kabona yatandika okusomesa abantu bagazisa enteekateeka za president. Okulaba nga abantu bayingira mu myoga kubanga obubanka buno obadde buwolo bwa balaalo obadde bw'Abanyarwanda. Obadde buwolo abantu basinga ndaga muntu zaabwe. Ng'omuntu bw'alwawo okusasa ssente Abanyarwanda bakusanga ne bakukuba. Naye batwetera emyoga abantu bagamba muve mu banka. Mujimwe ulino. Okay. Chairman. Olwakadde omwami bakulumbye. Banumba wano. Nga naye kwali Abdallah gwogambye. Nyina ali akulembedde tti. N'omulaba kuna amaaso go. Amaaso gange kubanga yansika ku safe nali nyina group gye nsomesa ya group 9 ngegina twala emitwalo 9 saving emitwalo 3 empesa emirundi 3 baba afuna 9 nga waliwo group yatwala milioni 17 yali ekomezaawo ssente nga mmaze okugiwa lisiti yayo kubanga group webe savinga ssente teka ku account ate zibetumalo zo baba zikomyawo batasobola kuzigenda ku account wamutu wamabya bank bazireeta wano mu office y'emyoga etuba wali siite ekakasa nti ssente tuziri bazikomezaawo omwanika w'emyoga n'aziteeka mu bank kati kuolwo olunaku bali abawandikira ebbaluwa nti bawundi nga bamaze emyezi 4 nga tebasasula ssente kuba buli mwezi balina kuzzemu kitundu owulira naye ebbanga ebabadde bamaze nalira bawuninga kati ngina kuz'omwezi 3 bali balese milioni 5 batusanga ni mu kusomesa eri gurupu gyengenda okwemba emitwalo 9 ssente zonna tukanzikwata nesira na banka naye kazijja mu banka kubanga banka nagenda nga nakuza omwezi 2 nenzijjayo emitwalo 9 ze zaba mu banka zino milioni 5 gurupu yali L7 yali ezikomezaawo naye nga tuli mu ofisi nsomesa bano bagabana naye ssente za gavumenti muzitwala sizakuzanyisa muzikomyewo tulabe nga n'abalala bafuna kubanga ye ng'omukulembeze w'eggwanga tulina kitumubanya ng'abavubuka ne bakusalako ne bansalako zalisa mukanda kikamwenda ne bansika ku seefu nali ntudde nemeza neegwa seefu negwa wansi omwami sinabuli abuda nakwata bando nakiteeka mu nsawo nanga ndaba olwamaliriza nakuta essimu yange mu ngalo najja nansika nakuba mu kasonda nakutuka kateni y'omudirisa ya ofisi yange nagimbika ku mutwe nga bali abantu 3 nga ku mulyango bamemba abali babafulumiza bonna nafuna bagaadi bakanya abagaadi ga ku mulyango. Okay, chairman akadde katulina katini naye nsaba olunaku lw'enkya noonye ku mwami Senna buli ono mpulire ku sayidi ye tusobole okutegeeza ensonga eno mwebala okututegeezaako eddoboozi lyammwe liwuliddwa naye ng'ensonga enkulu tetwagala ssente z'abamemba zikomewo twagala kyokka twebaza polisi y'ekyabakuza asobodde okujja otuyamba zaali ssente mmeka milioni 5 emitwalo 9 bagenda nazo yagenda nazo kubanga y'omu yali akulembedde ekyo ate nyini yazinjijjako nze nga mwerabira amaaso ku maaso n'essimu yange n'egenda kale tweyanza nnyo mu chairman kasa tuwulidde bwana Sinaba tujja kwogerako naye kale naye nga polisi y'ekyabakuza yetambuza ensonga polisi ekola omulimu gwayo kale nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ni Kadima na Mayanja ni Anko Kabogo ekintabuli ky'omuziki ekisinga